Oluvannyuma lw'okuweza emyaka 65 egy'essalira, omulabirizi yenna kwalina okubeera ng'awummulira. Omulabirizi eyali atwala obulabirizi bwa Luweero eri Daddy Nsubuga yalina okuwummula azzeeyo obuyinza ewa Ssebaggala. Wano olukiiko lw'abalabirizi lwatuula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa April, era bwe lutyo ne lulonda Reverend Canon Godfrey Kasana Ssemakula, ono nga yali Ssaabadinkoni w'Endejje, era wano Ssabalabirizi yamulangirira ng'omulabirizi owookuna ow'obulabirizi bw'e Luweero. Twagala okwebaza Katonda, olukiiko lw'abalabirizi olutudde wano enkya leero lulonze Godfrey Kasana okubeera omulabirizi ow'e Luweero. Munnange lyali ssanyu jjereere nga Reverend Canon Kasana alangiriddwa ku kifo eky'obulabirizi, era ono yayanirizibwa ku lutikko ey'Endejje, mwana wattu mu ssanyu ejjereere omwali n'okkuba emizira, wano nga wali ekitebe ky'obusaabadinkoni we yali akakkalabiza emirimu gye. Era emirimu egisinga tubadde ffe nga tuli mu kusaba Katonda akole ye nga bw'aba yagadde. Guno omulundi gwakubiri nga tufuna abalabirizi nga bava mu nnyumba y'abaawule mu bulabirizi buno obwa Luweero. Naye nga bwe kiri nti essanyu teribeerera, ono teyabugumya na mbooge mu ssanyu lino. Ne wabaawo abamu ku bakristaayo abaateekayo okwemulugunya kwabwe eri Ssabalabirizi nti Canon Kasana tasaanidde kubeera mulabirizi waabwe kulabirira bulabirizi bw'e Luweero, kubanga naye tasobola kwerabirira mu mateeka g'ekkanisa, olw'ensonga nti alina amateeka g'ekkanisa ge yamenya, omuli ery'obwenzi, omwava n'eryamugema. Wakati mu mbeera eno, olukiiko lw'abalabirizi lwaddamu ne lutuula bukubirire e Hoima ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Juni okutunula mu nsonga zino, era oluvannyuma lw'okuzeekenneenya obulungi ne zikakasibwa, olukiiko luno lwasazaamu okulondebwa kwa Canon Kasana era ne lulangirira okuddamu okulonda omulala mu bulabirizi buno, olw'okuba nti Canon Kasana yayina abaagalwa be bangi. Wano endiga mu Luweero zeetemamu kubanga 10 terikyawomu, era bangi baataakaka olwa kanoni waabwe gwe baakunkumudde omukono mu kibya. Twetaaga obwenkanya kuva mu Church of Uganda. That is justice. 2. Tubadde tuwa report Church of Uganda nti some matters bazasande kuzitwala confidential. Not a matter of getting street rumors, you know kura decision iyo ey'abantu ebatategeera. Naddala olw'okuba tebaamuwa budde kwewozaako. Bano baategekawo n'okusaba ssaako n'okwekalakaasa okw'emirembe okulaga obutali bumativu bwabwe, abamu nga baagala beekalakaase ku lunaku Ssabalabirizi lwe yalina okujja okusiibula omulabirizi eri Daddy Nsubuga n'okunona omuggo gw'obulabirizi, nga bamulaga nti kye yakoze si kituufu. Abamu nga bayita mu bannamateeka baawa Ssabalabirizi ensalessale wa nnaku 2 zokka okukyusa mu bye yalangiridde alangirire ebirala, oba si kyekyo bagende mu kkooti. Bwe batyo ne bakakasa nti Ssabalabirizi talina kuddamu kulinnya Kasana, ne beerabira nti ebya Kayisaali biba bya Kayisaali n'ebya Katonda biba bya Katonda. I was hearing that some other people were saying Archbishop shouldn't come. No, so somebody wanted to become an archbishop to take over the diocese. What? You cannot stop an archbishop to come, because I have a God-given responsibility all over the country as the Archbishop of the Church of Uganda. Obunkenke bweyongera mu bulabirizi bw'e Luweero, era Ssabalabirizi n'abasaba bakkakkane kubanga ekkanisa erina emitendera mu etambulira. If somebody says an archbishop shouldn't come, who will consecrate the bishop? So the people of Luweero become, and there is no need for alarm, because we are just religious leaders. Wano Ssabalabirizi yeddiza obuyinza bw'okulabirira obulabirizi buno obwali bufuuse bumulekwa bambi. Amateeka g'ekkanisa, diocese weba talina mulabirizi, guddayo ewa Archbishop n'akuuma obulabirizi obwo, oba n'alonda anaakuuma nga bw'aba asazeewo. Kati ate ffe twasuumusiddwa n'osuumusibwa tuvudde wansi, kubanga kati ate tuli bulabirizi naye ate tutwalibwa Archbishop, ate tulina buzibu ki? Wabula Sabbiiti ewedde omulabirizi w'emukono yawumula Bishop James Ssebaggala yaddamu n'ayitibwa nga tannaba na kubugumya mbooge mu luwummula lwe agenda alabirire obulabirizi bw'e Luweero obwali bufuuse bumulekwa okutuusa lwe banaalonda omulabirizi omujjuvu owa Luweero addako. Bw'atyo omulabirizi James Ssebaggala atuuziddwa era agenda kukulembera Luweero okumala emyezi 8 olwo nno balonda omulala.
bangi beebuuza lwaki Bishop Ssebaggala era yalondeddwa. Omulabirizi James Ssebaggala yatuuzibwa mu bulabirizi bw'emukono mu mwaka gwa 2010 era ng'ono akulunguddeyo emyaka egiwerera ddala. Bino teyabigwamu bugwi wabula yasomerera obunaddiini era nga yatikkirwa mu mwaka gwa 1984 ku ssettendekero wa Uganda Christian University. Bw'atyo ng'aweereza mu mawanga ag'enjawulo omuli Uganda, Germany ssaako ne Zambia. Omulabirizi Ssebaggala musajja ateetiiririra era ateerya ntama ng'embwa giyita mbwa. Ajjukirwa nnyo ng'ennaku z'omwezi 10 mu mwezi ogwa January omwaka 2022 amasomero lwe gaggulawo mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'emyaka 2 nga COVID azinya Uganda engera. Ono yawaawaaza amatu g'abangi bwe yavaayo n'alangirira nti omwana yenna eyafuna olubuto mu COVID talina kutwalibwa ku ssomero na lubuto lwe mbu asome ne banne abeggonjebwa, kubanga bano baali bagenda kubeera ekyokulabirako ekibi eri abaana abalala abawombeefu ab'empisa. Kino nno kyali kikontana n'ekitongole ky'ebyenjigiriza kubanga kyo kyali kisazeewo abaana bonna batwalibwe basome, era ye bw'atyo n'alangirira nti mu masomero gaabwe ag'obukristaayo tewali mwana n'omu wa lubuto agenda kulinnyayo. Omulabirizi Ssebaggala aweereza okumala emyaka 12 mu bulabirizi bw'emukono era ng'abaweereza bonna bakutte bulungi omuli ababuulizi ssaako n'abaawule. Ono bwe yatuuzibwa ng'omulabirizi w'emukono yajja n'eŋŋombo yegamba nti PICO, ekitegeeza nti participation weenyigiremu, involvement weetabeemu, commitment malirira, era ng'ono buli mulimu abadde agwenyigiramu nga kakubeere kugenda okulambula ettaka eribbibwa, bw'atyo nga yakulembera. Ssebaggala yasanga obulabirizi bw'e Luweero bulina ekkanisa 400 wabula we yawummulidde nga waliyo ekkanisa 7 lulamba. Bw'atyo nga mu myaka 12 asobodde okuzimba ekkanisa 300 ate nga si bukanisa wabula zigali kwoleka. Ono yazimba amaka ddala agaweesa ekitiibwa gano ng'omulabirizi w'emukono mwalina okubeera. Bwe lityo n'eddwaliro emukono eryali limanyiddwa nga Namirembe Health Center 4 ne balitumbula ne lifuukira ddala eddwaliro erimanyiddwa nga Mukono Church of Uganda Hospital. Kalono olw'okuba nti abadde yakawummuzibwa nga n'amaanyi agakola akyagalina, azzeemu n'ayitibwa okutwala obulabirizi bwa Luweero mu maaso okumalira ddala emyezi 8 okutuusa nga balonze addako. Omuntu aweze emyaka 65 mu kanisa yaffe tayisaamu wadde n'olunaku n'olumu. Kakati 65 giwezerera ejja Bishop Eridadi Nsubuga Luweero kwe kuwaayo omuggo